Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ku BTN Media, Beyond the newsroom omukutu seba kutuusaako ensonga zissemasonga ebiva mu kooti ekabalagala edi mutwe kwoteeka Alex Rice Mufumbiro Bobi Giant badiziddwayo ate ku mazzi yeruzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno eno ogw'ekkumi. Omulamuzi ebimu ku ebyo byawadde ebibadde mu kusaba kw'okweyimirirwa nti abantu abamu tebatuukiridde kubeera nga beeyimirirwa olw'ensonga Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. olw'ensonga nti ababa tasobola kweyimirira muntu tosobola bawa myaka 42 ne weeyimirira 43 kya buswavu nnyo nnyini ddala. Kyokka abamu ku bakadde b'abaana bano bambi bazirikidde ku kooti era embeera yaabwe si nnungi wadde akamu n'akeddagala. Ono nno ye omuzadde yatabuse ategeezezza abakulu b'amasomero abajja abaana baabwe be baba basindise ku masomero ne babatwala ku ziraale z'NRM ne babambaza ebisaati ebyeyira. Agambye bano nno si bakukikkiriza. Munnamateeka wa Alex Rice Mufumbiro amanyikiddwa nga Shami Mumalenda avuddeyo n'abako bingi byanoganya ku nsonga zino. Maama wa Bobi Giant amazige gamuyiseemu ku kooti kyokka ate ye omukulu amanyikiddwako nga Kato Mufumbiro muganda wa Alex Rice Mufumbiro naye yavuddemu omwasi. Abatuuze bagobye medali seggona ne bamugamba nga bulijjo bw'otugamba nti abaatubba naawe be batukubba abaakunyaga be baakunyaga toyina koovaako toyina kyotukolera nga bannabusiro East genda yiri. Ebyo nno byonna mba mbikuleetedde kyokka ne munnamagye Kahinda Otafiire alidde obuwuka. Lwaki Otafiire alidde obuwuka? Byonna nze mbikuleetedde. BTN Media Beyond the newsroom omukutu semakutu gwe gukuwa ensonga zissemasonga eziba zigenda maaso n'okutambula mu ggwanga lyattu Uganda. Mwebale kwagala Beyond the newsroom n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu mbasaba video eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi esobole otuuka ku buli sekinomu ate era mu ngeri emu njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkusaba gwe omulungi andaba obeere ng'osubscribinga akona mu kigambo subscribe wamala okone wali mu personalize akadde okagye mu personalize ate okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ze tukuteerayo. Tukujjukiza nti omukutu omujja ogwadde ni exclusive ogwo nno gwe gugenda obaako ensonga zissemasonga ziwandyetaaze okuba ng'omanya mwana wa taata. Awo wennyini njagala tutandikire ku bigambo by'omukyalo ono owulirize obutali bumativu bw'eri NRM kyokka nga nno munna NRM lukulwe era nga ye maama Museveni. Uliriza. Mulekera n'okutambula n'emmundu muvaamu otambula olabe ensi bw'etambula Uganda yo. Babeera tugeze Japan, tugeze mu America, tugeze simanyi gye musanga ebyo ebintu bye mulaba wano. Yaani oyo abasayiningira nga busawo okulinnya ennyonyi. Mulinyanga mugenda kukolayo ki? Mulekera n'okubasayiningira ennyonyi tugende ebweru. Basigale wano babesooke badongose eggwanga lirabike bulungi. Mutuli wangalemu ffenna. Ekibuga mulekera n'okubajjanjabira ebweru. Genda emulago oba olemeddwa ofwe. Kubaonyawo amo mugende mulago bwe bafude nawe ofwe lwaki ogenda Germany lwaki ogenda mujanja mwana namwe ngaffe akufumita episode wulire ekukumba ne kugumba genda kiruddu omusawo yanyiza kukube empiso omira ku panado omira n'enkadde panado zikusiiwe omanyi ebintu nga bino bwe tujja nga ffe tubyogera bajja gamba nti gwe toli munnamawulire mutuufu oli biased gwe oli munnamawulire okolera opposition nti gwe oli munnamawulire oyogerera bubi gavumenti naye nga tetugyogerera bubi era gavumenti tugyagala nnyo kikumi ku kinnaakyo naye wabula twogera ku nsobi ezo basobole okuzitereeza. Nze nakula era n'okusoma amawulire gano nga baŋŋamba ebintu bino bibiri. Mbu journalists we are the watchdogs. Ffe tulaba ebintu ebiri mu community abalala bye batalaba ne tujja ne tubikuba abantu mu maaso ne babiraba naye asobola okubeera nga ebizibu ebyo bisolovingibwa. 2. Nti journalism as a whole siga lyakuna ng'ogyeko amasiga 3 agafuga eggwanga esiga kuliko eryokuna ge mawulire.
amawulire either gasobola okuzimba gavumenti oba okugisuula. Amawulire gasobola okkozinga chaos era amawulire gasobola okkozinga peace. Kyova olaba gataliwo okubanga essiga eryokuna. N'abamawulire bwe bavaayo ne balaga ebintu nga bagamba nti eyo NTV teddamu kavalinga ffe eri biased. Kati wuno NRM yabegambirako abagamba mwenga bwe mutulugunya bannammwe lwaki mmwe bwe mulwala mugenda ebweru w'eggwanga ne mufunayo obujjanjabi mujje ekiruddu bakukuba empisa ekutuuke ku ggumba ogiwulire oba kufoofiire wano instead of ofiire ebweru. Ono omukyala y'omu eyayimirira mu bitundu by'ekyankwanzi wali eri Butemba ku Butemba Primary School Playground n'agamba General Museveni nti nno bewawa ensimbi zaffe ez'abakyala bazibba era ffe tetulina kye twafuna mu nsimbi ezo. Akatambi ako mukajjukira akatambula nnyo. Kati wuno agenze maaso n'okubeera ng'anaabira abakungu ba gavumenti maaso abagamba anamwe mujjanjabirwe wano lwaki ekibatwaleyo ebweru temujja ne mutereeza eggwanga lyaffe okusinga okukola ebyo bimugenda maaso n'okulaba. Kyokka nno ne General Kahinda Otafiire atabuse ne kansooka enkuwa ebibadde mu kooti nkwongereko Kahinda Otafiire owulire ki ekimutabudde. Njagala okubeera nga nkutegeeza nti kooti olunaku olwaleero etudde era neewozesa baganda baffe okuli Achileo Kivumbi, okuli Alex Waiswa Mufumbiro, Doreen Kaija, Sauda Madada, Bobi Giant n'abalala nenga babawozesereza oba nga bawuliriza bail application yaabwe nga bali ku mukutu ogwa Zoom. Bano tebaleeteddwa mu kooti physically, babatadde ku Zoom eruzira ne mu kooti. Era olunaku olwaleero omulamuzi ayongeddeyo okuddamu okuwulira okusaba kuno ng'ennaku z'omwezi 22 n'ebimu byawadde omuwabi wa gavumenti agambye bakyagenda mu maaso n'okubanga banoonyereza. Ate era omulamuzi agamba nti abamu ku abo ababadde nga abandiweereddwa bbeiro bayinza otteebwa ate ne bagenda mu maaso n'otataaganya mu kunoonyereza. Njagala nsooka enkuwa ebigambo bino bya Shamimu Malende nga looya obiwulirize. Kampala olunaku lwaleero nga 3 Oktoba 2025 twakedde wano ekawempe ku kooti mu Kanyanya era nga twakomyewo okusobola okufuna ensalawo ya kooti okusaba okweyimirirwa okw'abaganda baffe 10 era nga olunaku olwaleero kooti esazeewo nti abantu baffe 10 tegenda kubaba wa bbeeyo, tegenda kubakkiriza kweyimirirwa era nga ewadde ensonga yo ng'egamba nti okunoonyereza mu musango guno kunaatera okugwa n'olwekyo balina abajulizi era bagenda kubaleeta era ne bagamba munekirala abajulizi abamu bagala okukozesa mu musango guno bali mu kibiina kya NUP twebanaate abantu nga Alex Waiswa Mufumbiro ne baddayo bajja kutaataaganya abajulizi abo abagenda okukozesebwa gavumenti era ne bagamba nti ne betuleese okweyimirirwa mbu abamu bato nnyo bw'oba olina emyaka 42 nga bw'oyimirira alina emyaka 43 gwe tebasobola kukkiriza kweyimira mutukuba muto olubu ne obanga omulinako oluganda. Abannabyabufuzi abazze okwemirira nga bali mwezi osuga bagambye nti yadde mukulu mu myaka naye talina kakwate konna ku Alex Waiswa Mufumbiro se muganda we si kino olwekyo ne bamugaana. So kooti eyogedde kino nakiri negaana okubawa bbeeyo naye ng'abantu bano 10 bagenda kudda mu kooti nga 22 Oktoba. Gavumenti etuwulire weetuuse mu kunoonyereza. Ffe nga bannamateeka tugenda kubeera nga tuddamu okubasabira okweyimirirwa tukole ebyo ebyetaagisa okuba nga bikola kubanga tukimanyi nti kulinga kutuntuza naye nga bano abantu 10 kuliko Eddie Mutwe, kuliko Achileo Kivumbi, Bobi Giant, Alex Waiswa Mufumbiro, Sauda Madada, Kaija Doreen, Nyazi Yasin, kuliko Kawesi Tony, kuliko Serunkuma ne Lukenge Sharif. Okutte MP omulamba omu ku bakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform n'omugamba nti talina kakwate ku Alex Waiswa Mufumbiro. Deputy spokesperson w'ekibiina kya National Unity Platform atagenda sula buvunaanyizibwa afulome gwanga aweereddwa kadi okwesimbawo Nakawa omubaka wa Parliament Makindye gwegwoke Nakawa West, I think it's Nakawa West, Joel ali Nakawa East, if I'm mistaken I'm sorry. N'ogamba oyo tali wathe kubeera nga yeeyimirira muntu ono era n'omugoba. It's really a total shame
eri ekitongole ekiramuzi. Era Bobi Wine yagamba nti tugendayo kubeera nga tubalabisa ekyamazima amatuufu bo babalabisezza bwe kuba kunamya bitongole byonna bigenze maaso n'okubanga bikunama. Era akaseera nga kano kaba kakusoomoozebwa nnyo nga Alex Kato Mufumbiro bwategeezezza nti kano kaseera kakusoomoozebwa naddala eri abantu bano. Huuliriza. Tulabira ddala nga bambi kooti nayo eri mu buwambe enoonya engeri gy'ebyogeramu tebiraba ne speed gye bakozesezza kubanga bwe tuwulidde nga kooti eyogera olabye ng'emenyaamenya abantu ab'enjawulo naye bw'amaliriza mu kumenyaamenya agenza okulaba ndowooza ng'era mu bashurities alimu bana kuba babadde basatu nga bo bayise nga atlisti alina abantu baffe kale nga basatu basobola okukola ki okutuwa ate bwagenze eno wansi n'asabinga akugagana nti naye okusinziira ku mbeera eriwo bano bagenda kwitafiyaringa neki n'okunoonyereza kubagamba nti kumpi kwakuba beetaaga bwetaazi detisi tulabe nti omusango okutandika naye bannayuganda abantu ffenna tetugwamu maanyi Kato mukulu wo gitambuliramu ate tujja giwangula mukulu wo ali okwo kwe kumusoomoozebwa kooti kweri mu kubeera ng'esisinkana mu kaseera akafaananako nno bwe kati. Ebyo bigambo bya Alex bambi maama wa Bobby Giant embeera egaanye amaziga ne gakulukuta. Wolereza oba anyway ya abroad bamugemereyo bana bali kiona zenena mwana wange. We shall not be moving up and down in Oida, Waida, Kurule, Waida. What is the transport? Atuleta wano. Iza tiri musanufu. Era ndi munakuwafunga bwenjire ngandira maziga gano. Deka katana we mwine iguru. Akola ekisoboka. N'ababe yeta abanene ezira singa Katonda. Asobola kwisa ebitiibwa bwebyo wansi mudakiika ndala. Nze nsaba basibula abaana baife kubanga bazira musango. Nze nvuira busoga idinda wakitaka buli lunaku bulebaiko bakooti twaida ekomera twaja. What is that money? Sente de tukozesanga bulindo lwaki Museveni tatulingamu. Manyi bagamba nti ekiri mu Uganda mmere ya lumbe n'atakaabye alya. Nga bwe kiri nti ekiri ewange leero enkya kikyalako ewuwo. For sure I believe into you're doing all this. You can do a lot of criminality. You can do a lot of injustice or justice. But one day, one time, it comes back. Chikomawo. Anyway, mama wa Bobby Giant tukusabira Mungu akuyamba akugumye. Ate nga bwagumya n'abasibe ekyo nno kye kisinga okumenya ebyo nno bye bintu naddala oli waba akusiba nga tewali nnyo musango gw'amaanyi gwakusibira kyabasinga okusiba kwe kumenya gwe Buganda omenyeko omutima gwamenye egyabo abakuliraanye such that you give up. You're the one to give your son a right hand osobola okubanga naye aguma mu mbeera gy'alimu. Kakati nno guys, I'm out of words. Naye kati ebyo nno nga mbitadde ku mabbali. General Kahinda Otafiire ono nno yakyeyongedde okubeera nga teyeerya ntama. Ekyobuterya mu ntama ategeezezza n'agamba eno Parliament terina makulu. Toyinza kubeera nga tulina Parliament ennene esinga n'ey'Abongereza nga ekonome yaffe tesobola kubeera yadde kimu kyakusatu ku ekonome y'Abongereza. N'agamba bino bitebirina makulu era eno Parliament esaana eveewo etolebweko. Nenzijukira Muhammad Nsireko ng'akuba ekyo Bobi Wine kyayogedde ekyokutula ku Parliament ng'agamba Olomasaka nga site ojjeko gule ebikoze bitya biki kati olaba ne Kahinda Otafiire alaba ekintu kyekimu ekyamazima amatuufu constituencies n'ababaka be baasala ne babawa nosanga district yemu erinamu constituency 3 erina omubaka wa district omu
erina buli constituency nga mu district emu evamu ababaka bana for what purpose? And they are doing totally nothing, yet they earn a lot of money, over 40 millions per month. For what purpose? Nothing. And many of them, they don't even attend the parliamentary sittings. Many of them can't even stand on the floor of parliament to raise issues that are affecting their people. Many of them, they cannot stand on the floor of a parliament a single day to say anything rather than okujja mu nkuubo ne batandika okuyimirira mu maaso ga kamera ne bateeseza mu nkuubo. What a shame. Wuliriza wamma tweyongereyo. How can Uganda have a parliament the size of the British Parliament? So, you know, we have a parliament which is bigger than the one of the size of the Parliament of Britain. Did you know that? Our parliament is the size of the Parliament of Britain. Britain's economy is 200 times the size of Uganda's economy. They have about 600 MPs. We are 540 what? 500, about 54. We can't afford. You know, our Uganda wako namna gani? And you don't have enough policemen. The other day I was telling somebody that I was at a wedding and I was telling them that I don't come to parliament because I used to talk for 15 minutes. Now I have to compete for 3. Because there are so many, they are only allocated 3 minutes. What do you say in 3 minutes? I have not even said what I wanted to tell you and I've spoken for more longer than 3 minutes. I say, what do you say in 3 minutes? Oh, I say, oh, no. They represent their people. Yes, but if I talk about the issues of Ruhinda, he talks about the issues of West Mudama, he talks about the issues of Ntungamo. Who is going to talk about the issues of Uganda? If we concentrate on the issues of our constituencies, who is going to discuss national issues? Where do we go? Ndowooza okitegedde. For sure parliament tekiyalina makulu. Kubanga akaseera bwe katuuka ku nsonga ez'eggwanga nga babakwasa kintu kidogo nga bakola bye bakola oba oliawo bitalina makulu. I stand with Kahinda Otafiire and I support his views. Parliament esaana etwolebweko Lwaki lyadde ku babaka 100 oba kale 115. But over 500 plus MPs, for what purpose? And what are they doing? Is Uganda bigger than Congo? Oba Uganda nene nnyo n'amasaza amanene nnyo ekigibeeza n'abo ababaka bonna. Baki oli ajja kugamba batondawo mirimu. Ebya Medadi Ssegola buli lunaku byongera okwonooneka. Alina omukolo gwabaddeko naye abantu kye bamukoze. Akalulu mukawo omutomutofu tabali wala abali wala. Waliwo agambye nti mbawe ku ssente namwe oyagala mmeka? Oyagala mmeka? Ndowooza mulabye ekyokwongera si kyangu. Neza ayagala tazigira ati olina omwami nga toyina. Kaakati olaba ntudde ng'ojja ng'onoonako ezizo. Emirembe gya Kristo gyongere okuba namu. Medadi Ssegola abantu batuuse okumugamba ku myaka 15 gy'obaddeyo tuwe ku ssente z'obadde olya. Ndowooza olira audience engeri gye badde mu ng'ola eri ng'egamba obwe ogamba eyatubba ye yakubba kati tuviire. Such kind of words. Abaana bansesezza baliwo wano ka comment ke bakola. Soka olirize no video. G'amazima leero nze kulabula mukulu Sseggona kuba omusajja gw'oliko tomutegeera. Oyo walukagga Musambwa. Oyo gw'olaba Musambwa buli kyakola akiwangula kati wuuyo. Ebizigo kyabiwulira.
amazima ga Katonda va ku musajja kola bibi oyo omusajja muzibu nnyo yansobera oyo omusajja era wamulaba ebeera ati ova ku muntu n'ayimba ekibiina kirambo kimanyi nti yayimbe yali akulembera yavaawo yera aba mukulu wawo oyo omusamba okuva emabega omumanyi gyava oba omulabidde awo anze nkulabulabulabuzi omusajja muveeko walukagga muzibu nange namutya dda nzimanye ebyafaayo bye kati seggona oba oli kuwalukagga ng'oyagala omugira gw'omanyi nze gami musambu muzibu kati olaba gyali olina oba mugezi naawe ng'okyanoonya kulya kamere oba obe ne woosula va ku musajja n'ebizigola byavaawo musajja muveeko omwana yenze kasimaani migwande abaana balina eŋŋombe ennaku zino etambula nti seggona ng'okyayisaamu walukagga amaaso ti omusajja asuula kampuni namba ya bizigo ate olwo ggwe embulooya omanyi nti minimum qualifications z'omubaka wa parliament senior 6 or anything equivalent to that okimanyi nti waliyo abali mu parliament nga basoma theology yona asomebwa bano mu institutions eza amadiini oba kiyite bwentyo biblical theology era waliyo abaliyo nga basoma oyo nga yamala sini eyokuna n'asoma n'akola degree ayina ne gundi nga bawulira nti ono doctor afunye doctorate mu theology gye bali atera nga nabo basoma ate oyo naye akiika kubanga aba alina ebisaanizo ebisukkale ku ekyo. Then what of Walukagga, who is now a diploma holder, and Walukagga yennyini, by the way, we expect him to graduate next year kuba badde asoma wali eri ku St. Lawrence University kakati ali well qualified era bo bannakyengera bagamba ffe kyatukoleddeko mu kyengera nga town council munywaji tukiraba asooke kuwona omwana owulirize kati now Segona you yourself I want you sit down and make your own assessment as you to the last time when you were given the card what did you do as you and you have already called yourself a player. The reason why you are not given a card, you didn't play very well. You have called yourself a player. And this time around, we don't need players. Period. Genda. It is not a matter Musimani inevitable. This is not the issue. It's not a matter that nina degrees meko bachi. Bino si byazanyamu. Segona bamugambye genda. BTN Media Beyond the Newsroom zensonga za Medadi Segona weziri katusabire baganda bafa bali mu komera basobola okubeera ngo boli aongera kuzomweza 22 bafuna bailo bave mu nkomyo gibali ate ne family zaabwe tuzisabira zibere ngumu nnyo nnyini ddala okulaba ng'ekyo kyonna kiggwa ab'emulugunya nno katusubire nti okw'emulugunya kwammwe kutuuka eri abo abakulu abate bagenda maaso n'okulaba ensonga emboozi nnyingi nnyo zetugenda maaso n'okubeera nga tukolako era nga tukyabaleetera enzeddeni tuli ku BTN Media mbaagaliza ebyo bye munjagaliza tusinkane nga guludde n'oyo akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.